oli ku Bokat TV. Leero enkya ne luli Bokat TV. Okay. Mbaniza nnyo ku Bokat TV, mwala kula mpozi ngate mutulaba, mwala kutufollowinga, mwala kusharinga videos zaffe. Twagala nnyo buli muntu alaye video eno nobera mpozi ngate ogitambuza, nobera mpozi ngate esobola okutuka ku muntu omulala. Abali mu diaspora mwe tubabuzaako, abali mu Abu Dhabi, UAE na Abu Dhabi, Oman, Saudi Arabia, tugenda mu USA mwe tubabuzaako, abali mu UK tubabuzaako, Scandinavia mwe nalona tubabuzaako, mwala kula mpozi ngate mutugobera bulungi. Nze Sula Ssenyonga ate mpozi olunaku olwaleero nga tuzze mpozi ate okubeera nga tukutuusaako ebbaluwa y'olunaku olwaleero. Mbabuzaako mwenna abakatubeera mpozi nga mututandika okubeera nga mutufollowinga bufollowinzi. Tubagamba nti kyakabi nnyo obulamu bwe butebutambula. Ebbaluwa nneeno oluusi ezisinga zivudde bweru, sizaawa, teziri loko, tezibeera loko. Ziviira ddala mu bantu bali bennyini bannaffe abalina ebizibu. Kitegeera, abalina ebizibu nabeera bambi nti abantu balina comments bane zisinga okunsesa. Naye nga bali kujagala okubeera mpozi nga tenso okukona ku bakyali baffe. Bali bakyali baffe bambi abatugoberera nnyo ab'olulango, nga bwolaba tulina Afande Muzaffaru agamba abeerako nnyo, Imenansi agamba kwali nnyo abeerako, Balongo Wilson webale kubeera mpozi nga otufollowinga, Nakaddu Amina naawe otufollowinga bulungi nnyo, Mbazira Joseph Junior ogatteko ate mpozi Promoter Brands, ogatteko Shirat Love, obale Nzereko Habibu, Amosi Mukisa, Wandera Robert, gattako Mulyanyi Francis n'abalala bangi nnyo abatugoberera. Shira abalakubeera nga kuweza otugoberera bulungi nnyo, Nabbanja Olivia abalakubeera mpozi nga ate naawe otugoberera nnyo. Ate mpozi gatteko ne Happy Lady Shamina abalakubeera mpozi nga naawe otulaba. Olunaku olwaleero tulina ebbaluwa twagala okubeera mpozi nga ate tukwatako olunaku olwaleero nga luno. Okay. Zijira zibeerawo, soke tukwateko kweno tulabe ate yo erimu ki. Sawu kyaffe kibeera kijjudde. Abantu baagala ku magezi gammwe, temubaduulira, temukola mutya, wabula baba baagala amagezi gammwe musobole okubeera mpozi nga bayambibwa, musobole okubayamba, basobole okubeera nga batereeza obulamu bwabwe. Kale ono agamba atya? Amanya nze Nakawoza nga ndi mu kiyumba mu Oman. Sula nkulamusizza nnyo ssebo n'abalabi ba Bokat TV. Ndi Munnayuganda nga nzaalibwa ku kyalo Ssenga mu Wakiso District. Bazadde bange baafa n'ensigala ne jjajja era ye yankuza. Nasomako, jjajja yampeerera mpaka senior 5 mu Wakiso. Ekiseera kyatuuka ajjajja wange akasente ne kamuggwako, y'ensonga lwaki nakoma mu senior 5. Era bwe ntyo ne ntandika okuzunga mu nsi nga nzira eno nzira eri. Nina emyaka 25. Naye kumpi buli mulimu gw'omanyi ogutali gwa office ngukoze. Embeera yagaana okutereera. Okutulabirira, embeera yagaana okutereera, embeera yagaana okutereera okusobola okufuna akasente akatulabirira nze ne jjajja wange. Jjajja wange yampita n'antuuza nga n'amaziga gamuyitamu, n'aŋŋamba nti muzzukulu, sikyagala kukulaba ng'obonaabona, naye embeera buli lukya ndaba yeeyongera kuba bumbi.
ononsonyiwa saasobola kusomesa kutuuka ku bigendererwa byo lwa bigambo bya nsimbi. Saagala ogwe ku maggwa kubanga onoonya ssente tubeerewo. N'olwekyo eyo y'ensonga lwaki nkuyise nga njagala onoonya agula ku kabanja kaffe ekitundu. Ogende e Bulaaya okole nga banno bempulira be balanga ku mirimu. Nga bano bempulira waliwo abankubira nno balowooza nti tebamanyi nti ndi bize kati. Ogende okole e Bulaaya nga banno bempulira. Nasooka ekirowoozo n'enkigaana, wabula nga wayise emyezi 4 embeera yeeyongera okuba obubi, anti nga ne jjajja wange atandise okugonda nga bw'omanyi abakadde. Bwe ntyo nasalawo ne nfuna kampuni ezitwala abakozi ebweru okukola, ne mbatuukirira. Bwe batyo bambuulira kiki ekyetaagisa ne ssente mmeka ezeetaagisa na mulimu ki. Era bwe ntyo nenzirayo nenjogera ne jjajja, ne tutunda ku kibanja akatundu okusobola okugenda okufuna omulimu. Ssente ezaava mu kataka ke twatunda, akabanja ke twasala ku kibanja kya jjajja, ssente ezaavaamu nga wamma zitufunyisa mulimu gwa mu kiyumba. Bwe ntyo kampuni yankolera ku mpapula zonna, era okukakana nga nninnya ennyonyi mpaka mu Oman nga ndi mu kiyumba. Ampuliriza tuli ku bbaluwa ya Nakawoza ajje, ate mpozi twagala tulabe embeera kati obulamu butuuseewa era ali kuki. Akunnyonnyodde yasigala na jjajjaawe, kati wano embeera we mutuusizza batunze akabanja. Nga wayise omwaka gumu nga ndi ku kyeyo, nafuna amawulire ag'ennaku okuva eri balirwana baffe nti jjajja yali afudde. Era bannayiba bano bambikira oluvannyuma olw'ennaku nga ziyiseewokko, nga banti baali baagala okuziika, naye nga si kyamakulu okuziika omuntu ng'ate ayinako omuntu ewaakiri. Baagezzaako okunoonya ku b'eŋŋanda zaffe nga tewali n'omu, era n'essimu eyo baagijja mu kasimu akajjajja kamapeesa ke yali yasigaza, essimu gye nali nga nkozesa nange kakamufunira. Bwe bambikira nti jjajja afudde, nategeeza bakama bange. Era oluvannyuma lw'okusika omuguwa ogw'amaanyi, bakama bange bakola kyonna kikisoboka nsobole okudda nziike, naye ku kakwakulizo nti nina okudda nkomewo mbakolere. Bwe ntyo nakomawo okuziika jjajja. Era oluvannyuma lw'okuziika nalaba nga ensi wamma enfundiridde, anti nze mu nsi nali nsigaddemu bwa nnamunigina, anti bazadde bange be baali basooka okufa, ate nga ne jjajja aŋŋamba nti ensibuko yaffe eri Rwanda, era weewali n'abaluganda lwe babiri abaali baasigalayo, anti ye jjajja yali yasigala, yali yaddukayo mu lutalo olwali olw'ekitta bantu mu 1994.
nalaba nga sikyalina kyakukola era nakomawo mmaleko kontrakiti yange ey'omwaka ogwali gusigaddeyo. Wabula omwaka gunfuukidde omwaka, anti Omuwarabu ddala kituufu alinga yategeera nti ayola ali mu kukozesa nfunzi, kubanga enfuga gyanfugamu ddala efugibwa nfunzi zokka. Ntulugunyizibwa ebitagambika. N'akaana akato kasobola okujja ne kakkuba oluyi, nnyina waako n'akawagira ne kakuyisaamu n'omuteke. Nsigazzaayo emyezi 2, naye maama gino giyokya. Waliwo n'olunaku lwe bansibira mu kiyungu okumala ekiro kiramba, era nasula ntudde nga ne essi tekuli. Tebannayogera ku kyakuzza bujja kontrakiti yange, kyokka kebeera ebipapula byange ebinzikiriza okubeera mu nsi eyo okukola nabyo sibirina, kubanga oluyingira bye basooka okukweka. Paasipooti yange nayo sigirina era simanyi gyeri. Nandirowoozeza nti mu kaseera kano nandibadde ntegeezebwa oba nazza bujja kontrakiti yange oba nedda. Tebannayogera ku kya ngeri ki gye ngenda kukomawo ewaka. Basirise busirisi. Awaka tubeerawo n'omukyala n'abaana. Omwami akola mu poliisi, oluusi waali oluusi tabaawo. Wenjogerera mmanji emyezi 4, naye ng'Omuwarabu teyeenyeenya. Lwe nagezaako okubanja ssente zange ezimu ku ezo emyezi 4, omukazi yantabukira byatanvuma nga tebiriiyo. Ekyennaku era ekisinga okunkaabya abantu balina ebizibu. Njagala ompulirize bulungi nnyo wano tugenda, kubanga ekyennaku era ekinkaabya, nafuna amawulire nti ekibanja jjajja kye yayandekedde oluvannyuma lw'okufa kyatwalibwa omugagga, era bw'atyo n'aleeta tractor ne zisenda n'amalaalo ga jjajja ne bagasendawo, n'oluvannyuma ne bazimbawo ekizimbe kigali kwoleka. Sirina wa kutandikira, obulamu ndaba nga bukalubye. Ekiyumba mpulira kintamye, naye ne Uganda yantama, nze atalinaayo wa luganda lwange. Sula
nkyali muwala muto, sijja kulimba, sirabanga ku musajja yenna. N'abasajja mbatya, oba oliawo nandirowooza nti nandikomyewo nfumbirwe, naye ngenda kufumbirwa ani era ntandikira waani? Abasajja kye kituufu mbatya okusinziira ku bye mpulira. Nsaba ku magezi, nkole ntya? Emyezi giggwako, Omuwarabu teyeenyeenya, nina emyezi 4 gye mmanja emabega, bw'ogigattako n'ebiri egisigaddeyo gy'emyezi 6. E Uganda siinaayo wa luganda lwange. Nkoze ntya? Abooluganda jjajja bayogerako abali e Rwanda sibalabangako, yaboogerako mulundi gumu gwokka. Ntandikidde wa? Nsigale mu kiyumba? Nfiire eno? Wano nno wensabira abalabe ba Bokati TV okunyamba okumpa ku magezi. Kiki kye mbanzizaako? Bokati TV Nakawoza je yalina ebizibu, yeetaaga okuyambibwa. Yalina ebizibu era yeetaaga okuyambibwa. Simanyi kye tugenda kukola, naye genda mu comment section oteekewo comment yo. Tuyambe tutya omwana ono? Yeebuuza asigaleyo mu kiyumba ky'Omuwarabu afiireeyo, kubanga ne Uganda jjajja terinaayo muntu we. Ne we yandibadde atuukira, akabanja baakasenda, omugagga n'azimbawo, atandikirawa okukireiminga. Ku noti 75488735 eyebera namba yange. Gwe naayagala okubeera mpozi nga te oweereza ebbaluwa yo, oba gwe naalina ekizibu kyo, oba osobola okuyita ku email yange sulasenyonga38@gmail.com. esobola okubeera mpozi nga te tucommunicatinga. Twetaaga magezi gamu, twetaaga buyambi bwamu. Nakawoza akoze atya? Embeera erinnya ku nkandago. Abantu bangi bayita mu mbeera bweti. Abalala ba ending up nga tebafunye kuyambibwa, abalala ne bamaliriza nga besse, abalala ne bamaliriza ng'obulamu bugaanye. So tukusaba gwe omulabi wa Bokati TV, yamba. Okay, njagala okubuuza ku kawaida abali kubeera mpozi nga ate otugoberera bulungi nnyo. Mosh Dijo webali kubeerako. Ajat Fatma Ali naye bali kubeera mpozi nga ate otulaba, ate mpozi ogatteko n'abalamu mwenna abatuwagira ku Bokati TV. Embeera kansubire nti weeri muli walungi nnyo, mmwe temunafunako ku mbeera ebatuusa kubeera mpozi nga ate mukaaba agajjulujjulu nga bannaffe bano betulaba. Jacqueline Nsubuga webali kubeerako, Balaji naye bali kubeera, Alice Nuru webali kubeerako, Hadia Rashid naye bali kubeerako, Tempozi ne Susan Nanyange ne Happy Lady mwali kubeerako, Nantume Oliver naye bali kubeera mpozi nga ate otufollowinga, ate mpozi n'abalala mwenna mwali kubeerako. Ebadde baluwa y'olunaku lwaffe olwaleero. Twetaaga magezi gammwe, please. Muyambe mwana muwala.
if you can become our family, it is okay. Kale, sijja kubeera mpozi nga tensukka wano eno, mubeere bulungi, mweraba. Oli ku Bokati TV, leero enkya Naruli. Bokati TV.